Kale, balamusiza nnyo mwenna n'ekiramuso ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujye balikoje mutusaako engalo. Bannange, notification tezikyatambula buli atuusa sharing video. Notification tezikyatambula buli atuusa sharing video. Bannange, abantu abasinga tebakyafuna notification. Naye njagala tubeerewo wane dakiika 45. Njagala mu sharing video, njagala mu yite bannammwe, njagala mu sembere mwenna. Musembere mwenna. Mu sharing video muyite bannammwe. Nja kusanyuka nnyo nga mutandise okusharinga video, nyamusanyuka nnyo nga mutandise okuyita bannammwe, nja kusanyuka nnyo nga mutandise okwekoonera ku emoji buli atuuse wano yeekoonereko ka emoji asharinge video ayite munne. Yes, tutambule. Mbalamusiza nnyo mwena n'ekiramuso ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujye baleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale kubeera nga mwebereramu, mwebale kubeera nga mukola emirimu egiri supposed okukolebwa. Mbalamusiza nnyo bannange mwenna abali ku mupiira gwa World Cup. Abali ku mupiira gwa World Cup ndowooza kandabe kati gugenda gutya wano. Ngambe ku updating sina time ya ku updating. Brazil wende senge readinga goal emu ku gundi. Koja, how are you today? Kaganda Aida Mkwano na I'm not fine. Njagala bulika abantu 10, njagala buli omu atuusa sharing video. Njagala kutandika n'abantu 10 kyokka nze nga nsimbula. Njagala kutandika n'abantu 10 kyokka nga nze nsimbula. Mu sharing video muyite bannammwe. Mwekonere ku emoji buli lwokona ka emoji vote ngo sharinga. Buli lwokona ka emoji vote ngo sharinga. Buli lwokona ka emoji ngo sharinga. Buli lwokona ka emoji ngo sharinga. Right, muweza abantu 10 naye tugivuge video eno paka. Ku video kuno netagako omwami gwe bayita Tumukunde. Nkimanyi kati this time omaze okwenywera ebicupa. Kati this time oli mu relax, olina ekyana ekikukwata kaawo. Naye kansubire nti video eno bagenda kubeera nga bagikuleetera video eno ekutuukeko. Ku video kuno njagalako kadye ekyezi kayihura, njagala kayihura obeereko bulungi. Ku video kuno neetaagako omwami gwe bayita Majambere njagala obeere ku video eno, era video eno njagala bagikutuuseeko. Ku video eno njagalako omwami gwe bayita Kashumba. Ku video eno gwe bayita Kasumba eyeyita Gashumba. Yeyita Francis Simanyani. Ayina erinnya lyali Sentongo ba something like that. Yes. Ku video kuno neetaagako omwami Mulodokai Charles Peter Mayiga. Era nja kusaba nnyo n'owekitiibwa President singa obeera ku video kuno David Lewis Rubongoya, David Waiswa Mufumbira, mwenna bannupu. Mwenna abannupu njagala mukoleki mubeerewo. Pato omuntu wa wansi nkulengeddeko, pato omuntu wa wansi sebo webale kutuuka, nkulengeddeko naawe nkulengeddeko awo. Ku video kuno njagala mukubeereko mwenna. Njagala Sheikh Burhan Kiti obeere ku video eno. Njagala basiraamu mwenna mubeere ku video eno. Ku video eno njagala kubeereko mwenna abamanyi David Kabuleta. David Kabuleta. Kati awo ngendo okutandikira awo. Mbalamusiza nnyo mwenna n'ekiramuso ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujye baleko muganda wange Mumiransanafu nkulengeddeko awo. Muganda wange Nuwa Mutwe nkulengeddeko awo. Muto wange Itongwa nkulengeddeko awo. Kiwo Muhammadi ngambye nkomewe Uganda. Neyanza nnyo neyanzege Uganda bwobanga gwe wanzijayo. Then nja kubuulira lwengendo okujja. Nja kubuulira lwengendo okukola ki. Naye nga tonnaba kuŋŋamba nkomewe Uganda. Genda ogambe ogambe Pastor Mondo naye ave Kenya ya akomewe Uganda. Alphonse Musana nkulengeddeko awo. Mbalamusiza nnyo bannange mwenna. Mujye baleko, mwebale kulwana, mwebale kukola ki. Kwebeereramu. Baganda bange okusooka naddala mwenna abaagala enkyukakyuka. Bannange nkimanya embeera gye tulimu nzibu. Ate tukyajja okubeera mu mbeera enzibu.
nchiddamu baganda bange mwenna abali e Uganda baganda bange mwenna abali mu diaspora embeera gye tulimu nzibu nnyo ate tukyeyongera okubeera mu mbeera enzibu kino njagala okukibagamba oba okitegeera kino njagala okukibagamba kino kyeteŋŋanga temulowooza nti kigenda kubeera kyangu struggle eno gye tweŋŋanga okujjako mu 7 temulowooza nti egenda kubeera nnyangu naye bannange nkimanyi mujja kumalako tugenda kumalako fena kubanga tulina president atali muyaaye tulina president amininga business okitegeera tugenda kumalako naye bannange mu struggle eno tugenda kufunamu challenges kiringa ffe abasajja abalina families kiringa ffe abasajja abatambudde mu life kiringa ffe abasajja kwegamba struggle eno gitwale nga your daily life amukitegeera life is about challenges kyovola wanga president Kyagulanyi yatugamba nti life struggle eno tugitwale nga marathon mudduka marathon e Uganda mudduka MTN simanya gundi ne mudduka bino ebyakabaka eno tegenda kubeera nti tufutukavutu simbannange no Museveni eyo gwe mulaba bannange yatandika okutulwanyisa nze kojjanga sinaba na kuzaalibwa ffe tuzaaliddwa mu mirembe gy'ensanvu mid 70s bwe tuzaaliddwa naye Museveni nga ye ekintu akibala n'akibala naye kati we tuwangulidde kwe kubeera nga Museveni akomezzaawo old tactics kubanga bannange bwe mulaba emutukulaawo Museveni yakolanga ebintu yavange Tanzania najja n'ataakinga banna Uganda mukyala Mbabazi oyo gwe mulaba yali akola mu post office nga jja n'amanya nti kojja omugezi abeera ku eddanga Amini akozesa PO box ploti namba bweti nga bajja ne bamanya nti gundi abeera ku ploti namba bwe bati ne basindika ebbaluwa nga zivudde Tanzania nga bakugamba webale ebyokulwanyisa bye watuwadde biki ng'ebbaluwa yo bagisoma mukyala Mbabazi oyo yamubbiranga address z'abantu kati bannange bino byonna benna sibipya ogenda okulaba nga oba oliawo nga Amini azzaako akwasina assassinatinze ngenda kubeera nga amategeeza ku kulembeze bwa Amini wano eki kakati baganda bange bino bye batwabudactinga bino bye bajja ne bawamba abaana bino basoose ne batumukunde bano ne batandika okwatakinga polisi nokeera ku macha no attackinga polisi ye nakulabye mwe olabe ekintu ekyo kisoboka nokeera ku macha n'ogamba mbogenze ku attackinga barracks ye gundi ye jinja mumanyi kibayita barracks kati kuliko kamera ku quarter guard yawo we mulaba kubeerako kamera negwe mbu n'ofubutuka eno n'ogenda no attackinga barracks naye Museveni gwolowooza ne group yo mwe mulowooza namwe batumukunde mulowooza tuli basiru kati bagenza okulaba nga ekyo tukikubye tuba exposinze ku world gundi wano nkujjira kubanga njagala obbagamba bannange jjo lyabalamu ekawala bawambye abaana baffe 14 jjo lyabalamu ekawala bawambye abaana baffe 12 kati buli we bamanyi nti abaana ba Bobi Wine we babeera gye bagenda nga babawamba naye wallahi abaana abo be bawambye kawala NTV teyaboogedde nako oba kiwulira NTV teyaboogeddeko abaana be basi Kavuma muganda wange go batta NTV teyamwogedde nako tewali mawulire ga Uganda gamwogeddeko naye tubadde tuli awo nga batuleetera staged gundi baagala tu diverting ekintu kya kabuleta bannange it's a staged diversion ekintu kya kabuleta it's staged bannange mulabe engeri gye bawambye museeka mulabe engeri gye bawambye museeka oba mukitegeera mulabe engeri gye bawambye museeka mulabe n'engeri gye bawambye mu kabuleta ekintu kya kabuleta mulabye olaba Kyagulanyi baali bamukwata eruuka bamusindikanga Kyagulanyi Arua mu abaali Arua baali bamukubya amasasi n'ekino ekya kabuleta mukirabe
simanyi wabona alaba bulungi awo. Mubalaba abasajja bajja bulungi kandabe. Yeah, mubalengera abasajja bajja bulungi mubalabe. Bajja bulungi nga ne kamera ziraba ne bulina kumusiba mutwala abaana baffe wallahi ne kamera nga teziriwo. Neki ne kyakabuleta mu stage nzewo ne kamera. Wamukiraba mu stage nzewo ne kamera. Mubalaba abasajja. Mubalaba bayingira. Mukira mubalaba. Tewalina kubagana, tewalina kuba muntu. Mukiraba. Olaba mbuba mututte. Mbulu bamututte. Kakati njagala okugamba mwe nabagamba okusooka wano ne mbagamba nti gavumenti eno yali yatuteekamu abantu. Yali yateekamu mbu bubiina. Kabuleta ne mbagamba Kabuleta is a state agent. Kakati bagenza okulaba ng'ekintu kino kibalya. The more gye bawamba abaana baffe, the more lwekyongera okubalya. Kubanga bali mu kuwamba abaana baffe, bali mu kustage. Kubanga njagala bba comparing mba contrastingire mwena mukalabe ka video akabadde katambula akamajambere. Kubanga amajambere emisana abeera ku miggo, ekiro n'akola ki? Ekiro n'abeera nga yeekalakaasa. Majambere emisana abeera ku miggo, ekiro n'abeera nga yeekalakaasa. Kati mulabe majambere ye bwawambwa abaana baffe bwabeera. Mulabe majambere. Omulaba majambere mumulaba. Mumulaba majambere. Okitegeera kati bw'olaba engeri gye bawambamu abaana baffe, bw'ogenda n'olaba engeri gye bawambyemu Seeka wali e Nakasero, n'olaba n'empamba gye bawambyemu Kabuleta, nga olabira ddala bannange nti eno staged diversion. So kye mbasaba mwenna abanunuzi b'eddembe, bannange ono omusajja anoonya okutuprovokinga. Ono omusajja anoonya okutuprovokinga. Okubeera nga mudda ku street. Wamukitegeera. Okubeera nga mukola ki ajja abakole ki. Olaba abakwata bukwasi nga temuyina kye mukoze. Mu continuing okukola activities zammwe zonna ze mubadde mukola. Wamukitegeera. Mu continuing bannange temunyiiga. Kubanga Museveni kyayagala. Alinga ng'omuntu alina ekizimbe ekimuluma. Alinga omuntu alina ejjuta erimuluma. N'abeera ng'alifumitamu empiso oba toothpicks
reacting bannange temu reactinga mukuume gundi ya mwenga mwe mande mukumye bagenda bannange njagala mu okubagamba nzizeyo ne mbagamba mwe abali mu struggle eno temusuubira nti egenda eyinzokera ku makyanga struggle eno wallahi omwezi ogujja oba enkya ku makya nga Museveni taliiko kiyinza okututwalira emyaka 10 nkiddamu struggle eno buyinza okukera ku makya lillahi ma fi samawati nga Museveni taliiwo oba next year oba next month Fred mukulu nkulamusiza nange okitegeera therefore temurashinga banange nkimanyi muyita mbizibu jaggamba gwe kojja omugezi oli eyo oli ku masanyalaze gabwerere oli ku mazzi gabwerere abaana bo basoma ovuga emmotoka ey'ebbeeyi okola ki no banange we are together mu kintu kino temupapa abantu betulwanyisa siba akakati temupapa abantu betulwanyisa batwetoloola naye nkwata Kyagulanyi gyatukulembedde gye tubakutte feno ku international front twabe exposing dda ate kugenda kati this time kemutandise okukwata abaana baffe genda abaana nze wano mbamanyi gye basoma mu university mbamanyi n'ebikolokolo byammwe be mu stage nga byonna tubimanyi naye mbasaba bannange mwabali e Uganda kubanga Museveni he is provoking us munansonyi okukozesa ekigambo kino waliwo omuntu okubeera nga akuteekamu engalo eno emabega munansonyi wabali kuno naye mugume alinga nga atulya empanka bannange Museveni yatta abantu baffe 500,000 eruweero Museveni tatya mwalaba lwe yakwata erweru ekasese ne bakuba abantu broad daylight wallahi American embassy mulowooza teyakiraba UK embassy mulowooza teyakiraba okitegeera so mubeere bagumiikiriza please don't get to be diverted musigale ku mirimu gyammwe egyo gye mubadde mukola wallahi Museveni mwamuwangula dda Museveni twamuwangula dda kubanga nze waliwo omusajja yankubira essimu wano n'ambuuza omusajja mukulu mu government n'ambuuza nangamba gwe kojja omugezi ddala Kyagulanyi akuwa ssente mmeka osomesezza abantu mwe ba Fred Lumbuye lwaki tetukwata emitwalo 15 ne tugibawa ne musirikako abasajja beebuuza Kyagulanyi ssente mmeka zaatuwa is making hands okwogera is making Lumbuye okwogera is making Pato okwogera bo be bakiraba wallahi bakiweyinga it does not count out abo bamajambere bemulaba okujja beba okuwamba abaana baffe baba wadda akasente tebasobola kutta bannayuganda kuba malawo mwenno mukyalaba wano naye wallahi singa mumanyi singa mumanyi bannayuganda abali e Southern Sudan singa mumanyi bannayuganda abali e Kenya singa mumanyi bannayuganda abali mu Europe singa mumanyi mwe ate abantu be Uganda ate mwe temuli bakambwe naye wallahi fabeno tuli bakambwe nnyo bannayuganda abali e Southern Sudan bwe bagamba nti bayingira Uganda Museveni bamujjako oba kitegeera therefore mugume nzirayo ku baganda bange abasiraamu mulabye ekiguddewo olwaleero buli nnaku nsiba mbakoowoola nembagamba bannange ono omusajja bwe yali ajja e Uganda yajjanga yassa abasiraamu naye wallahi abantu b'ennakasero bannange njagala obbagamba ne bwe munaakola darasa ne bwe munaakola kutuba ne bwe munaabuulira enjiri gwe Kasimu naawe nkulabako wano waggulawo kati n'omukutu gwa Facebook gwe Sheikh Burhani kiti nkulaba wallahi billahi tallahi ne bwe munaakola mutya okubuulirira enjiri nga bannayuganda tebali free wallahi abantu tebajja kukwata njiri eyo nkiddamu mwe bamaseeka mmwe mukimanyifu abasiraamu engeri gye tuli abakambwe naye mwe bamaseeka abayina eddoboozi mazima ga Katonda mu ggulu wallahi ne bwe munaabuulira enjiri mutya Sheikh Kasimu nkulaba olina website yo naye tokuteekako kigambo kya change n'ekimu
otekako kutuba, otekako darasa, otekako bintu bya, which is not bad. Ne wallahi abantu tebajja kukwata bigambo byo bagamba nga abantu tebali free. Nchiddamu abantu tebajja kufuuka basiraamu e Uganda nga tebali free. Kwa mukitegeera abantu tebagenda kufuuka basiraamu e Uganda tebagenda kutwala gundi ezo njirize mu bagamba ne be mubeera va ku bine byaba bujingo. Bine byaba bujingo be bajja ne bakola kine balimba abantu. Nyina akantu kemba noonyeza wano. Nyina akantu kennoonya wano. Nga kambuza ani akampeereza wano. Okitegeera. So baganda banga basiraamu. Wallahi billahi tallahi tuddeyo ku mulamwa. Bwe muba mwagala omulamwa tuddeyo ku mulamwa. Mwanyina ze Sala ogenda kuwulira obulumi, ogenda kuwulira ennaku, ogenda kukola ki, naye temusuubira nti bannange bano abasajja betulwanyisa bajja kkeera ku makya babagambe bannange obuyinza bwammwe buubwo, bannange ffe tuzzeeyo ewaffe e Rwanda, kirazira ne mu Rwanda. Temusuubira nti Muhoozi, ate kati kyenjagala obbagamba, Muhoozi Kainerugaba taata we njagala okubabuuza mwe bannayuganda abalaba video yange eno. Lwaki project ya Muhoozi eyo chairman simanya sijui MK wali owulidde nga gundi ajogerako Anita Amongi? Lwaki abantu ba government baagano gibayinga? Wali owulidde Janet Museveni nga ajogerako? Era olaba buno bugashumba obunoonye emmere ya leero bwe bujogerako. Kati nabo balinayo fight ate kyonna kye balimu bannange ffe kitukolera. Fight gye bali eri because nabo bagamba tebaagala Muhoozi kubeera nga taata wa mulekawo. Era kyovola bakugamba nti baagala kwendoosinga Museveni bw'akomewo. Naye byonna bye batukolera bannange byangu. Naye lwaki nstikinze ku kintu kino eky'okuguma? Bagenda kubatwala these days mumanya abantu be batwala mumanya abakalamojja be batta. Mumanya mwenno bino ebisinga mubirabira ku kamera. Mumanyi banna Uganda be batwala behind cameras. Hamukitegeera. Teka kuŋŋamba gundi tulinda kiddako, ekintu ekiddako kiri mu ggwe. Leka kuŋŋamba nti tulinda kiddako, Kyagulanyi tajja kkeera ku makya akugambe nti mumanyi mugende mukole kino, mumanyi mugende mumanyi ekyokukola. Ffe kyova olabanga ku media kuno ne mugaana okulaba video zaffe. N'olaba omuntu wallahi n'awa Kayima simanya bi Godfather wallahi kyova olabanga mugenda abona mmwe abalaba video zaffe. N'olaba video zaffe wallahi n'osanga ng'omuntu ayinako abantu bisatu. Naye n'olaba Kayima nga yeeyambudde wallahi ng'ayinako abantu 100. Wallahi kyova olabanga Allah abanyiigidde. Kyemuva mulaba bannayuganda mmwe nga Allah abanyiigidde. Ne mulaba bano ba Richi, ne mulaba ba Godfather, ne mulaba bifulu figa, wallahi kyova olaba nga Allah abanyiigidde mmwe. Because muganyi information mugimanyi. Waliwo n'Omunyarwanda Livingstone, simanya Livingstone agenda kukola ekivulu, simanya maya yakikola ekivulu. Ne mujjula mbivulu. Bannamwe babawamba mukyali mbivulu. Wallahi kyova olaba nga Allah abanyiigidde. Abasiraamu be Uganda mukimanyi determination gye mulina. Naye mwe mwasalawo ne mugamba nti tebitukwatako, ffe tusomesa ddiini. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ati musomese mu eddiini nga environment eri okay. Temusobola kusomesa ddiini mu environment ye Uganda. Musooke mujje. Era kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagendanga ku entalo ezo ze mwawuliranga. N'owuliranga alwanye entalo. Obusiraamu okujja e Uganda temulowooza nti bwakeera ku makya ne bujjira ku sowaani bwe buti. Bwajja kifuba waazi mwagala temwagala. Abasajja bano okutuuka Abawarabu okuwamba Zanzibar ne bagitwala ne bagyetwala. Wallahi bagiwamba ku Kenya, ku Tanzania. Musuubira nti waliwo ekintu ekigenda okujja peacefully.
wallahi Mungu abanyegedde muli mu access musobola okufuna internet wallahi muli ku TikTok mutekako video nga muzina mutulaga amanyuma mumusubira nti mutulaga amanyuma abakyala nti amanyuma gammwe abamu amanyuma gammwe temugana abagatukuza munansonyi waba banyinazi bannange bwo botambuza message ya struggle wallahi Mungu akuteremu baraka ne wallahi bwe mugenda ku social media kuno nga mulabe ebintu ebyekisiru nga mulabe ebintu ebyekigwagwa wallahi mugenda kubona mwe muzingamiza ne struggle yaffe mumuloza Kyagulanyi tayagala TikTok muloza Bobi Kyagulanyi tayagala TikTok ne lwaki abantu abo basacrificing obulamu bwabwe amukitegera abasajja tube exposing ku international community ne tube exposing era bumuli ya president Kyagulanyi akugamba bannange abasajja tube exposing nemwe abaana ba generation eno wallahi atenga baana mmwe singa mukeera kumacha ne mugamba nti waliwo agakazi agali mu diaspora muno waliwo abaami abali mu diaspora muno nga bajja wallahi nga tebabifanako ne wallahi gagenda kuddayo Uganda amayumba gaabwe bagatwale gatandika okukaba amaziga wallahi bulirwe munalabanga muli mu kunoonya mbutunoonya situganye ne mudda mu live muli kunoonya abaana bawala wallahi mu abaana bawala abasajja abali Uganda abatuwamba abasajja abasirikale mu abawala abanyirira musobola this is the way Abanyarwanda bwe bakwata mu batata baffe this is the way Abanyarwanda bwe bakwata mu batata baffe abaana abawala bali bawana balungi wallahi ne bakwata abaana baffe ogo gugwaje tikulusumu ogo gwe mulabo ogo simanya kwa astagfirullah ogo gukafiri ogo gwe mulabo ogo that is how gukazi ogo gwavana wali mu Kimombasa Sheikh Muzata ne bamugamba Sheikh Muzata Allah akuwejjana omuntu afudde tebaga tisulu sikirungi kumwogerera bibi ne bamugamba Sheikh Muzata omwana muwala ono nga Munyarwanda weru Sheikh Muzata alabye oguwala nagusomesa ne wallahi mulabe byegukola Sheikh Muzata namwe abaana bawala abali e Uganda abanyirira mukwata obusajja obuvandimwe muno oli mu security mu webiwojjolo wallahi obusajja buno mukole ki mubeerenga mubwe eliminatinga omwana muwala omulungi wallahi kwata akasajja akavandimwe okawe ekiwojjolo kyo sacrificing naye omanyi nti naawe olinawo okagenda okeliminatingira obulungi bwammwe mudda ku TikTok ne wallahi abakazi abaana bawala Abanyarwanda bo bakozesezza obulungi buli family kati etegerekeka yonna gye mumanyi bannange wake up naye kyembasaba don't be taken away oba mukitegeera ekyokukola mwenna mukimanyi bwe mukeera kumacha ne mugamba nti eyo supermarket tetujja gigendamu eyo emmotoka tetujja girinnya ekyo bwekiti tetujja ekyo ekivulu tetujja kirinnya ne mukeera kumacha ne mugamba Kenzo tumwe ne bwe kyateekayo ku Facebook kyonna tetukirayikinga ngulamusiza katongole muganda wange mumiransanafu mumanye ekyo okukola amazima ga Katonda mugulu abasajja ba mumiransanafu bali wano baliira kuki mumanye ekyo okukola naye wallahi musirise Allah yabawa buli kimu kyonna nkugambye omwana muwala omulungi ng'oli wa struggle akasajja akawe ekiwojjolo naye ng'ogenda eliminating buli kintu ki Allah kye yakuwa fe yatuwa kwogera buli kintu kye baakuwa kikozese buli kintu kye baakuwa Allah kye yakuwa kikozese ne wallahi Sheikh bamuwambye ku website ya Uganda Muslim Supreme Council toyinza na kujiwulirayo toyinza na kumulaba ab'ekibuli batugamba nti fe byo tebitukwatako nina wana basiraamu seeka wange Kasaato
Nina wana abasiraamu be UK temunaba na kukyogerako. Naye wallahi Mayiga abagambe nti ayina omukolo nga gwe yabadde nagwe Croydon. Mugenda kusituka mbo mugenda kulya nnyama. Mugenda kusituka mbo mugenda kulya mmere. Ng'ate temumanyi nti ne Mayiga naye baamutuma ajje abe eliminating omwo. Fatuma Nayiga bannange wano nze mbagambye. Akasajja mukamanyi, akasajja okamanyi muli abaana be Dubai, muli abaana be Deira, abaana be South Africa, obusajja bwa muhozi mubumanyi wembuli. Mubamanyi ne wano wonna omusajja genda omuwe ekiwojjolo nga gwomanyi olina kyoteeseemu. Kitegeera. So ekintu ekyo njagala mukikole ki. Naye please temuggwamu maanyi. Temuggwamu maanyi. Bannange bano abasajja tubanywezezza. Tubanywezezza. Naye wallahi bwe munaakola ebiri vice versa then Katonda ajja kubakwatako. Era ate Allah akugamba nti ye bwakeera ku makya n'anyiga abasiraamu b'e Uganda muganya okukola ebiri supposed okkolwa. Kati mukola embaga nga muli mukudigida. Musimanya waliwo ba maseka abalombi bedduwa ne mukola na advert wallahi mukola wa kullu bid'ati dhalala wa kullu dhalalati fi nar. Ekyo mushimanyi bulungi. Allah akugamba nti buli kintu kyozula mu ddiini ezo zonna mawuledi byonna mubimanyi byonna. Byonna bibatwala ki. Mbala mulaba guno ogukafiri gukulusumu ne gujja mbugulese ogusajja gwe gukufumbiddwa mugulaba gulinga embizi yennyini. Mwagulabye ogusajja mifaananyi wallahi guli mu image ng'ey'embizzi. Ogusajja mwagulabye bwe gufaanana. Ye kulusumu oyo n'ogeza omulaba oyo Mungu n'ageza amuggyako engoye n'atambula bwereere. Yenna alinga ekibizzi. Manyina zangambye nti ekiwojjolo kankimuwe kati. Mukitegeera bannange mukozese bye mulina. Mukozese bye mulina. Naye nga sinnaba kumalayo njagala mwenna. Njagala mwenna. Njagala mwenna abali awo abali mu kuzannya. Mumanye nti enensi ya kuzanyiramu. Okitegeera? Njagala mwenna mumanye nti enensi ya kuzanyiramu. Njagala mumanye nti Uganda yafeeyo gye mulaba. Uganda yafeeyo ya amaanyi. Mwabana naddala ffeeffe. Kubanga abasajja abaaliwo mu mirembe. Kubanga kati Museveni kyakola eliminating abantu abaaliwo eddanga Uganda eryokke. Mubeere ne buno obuvandimu obuliwo wano. Ate mujja mutunuulira obwo obusajja obuvandimu obwo. Bannange ngenda kujjayo wano, ngenda kujja mu music industry obwo, the likes of YK Benders, the likes of simanya Bruno, simanya ani obwo. Obwo obusajja obuvandimu bwonna nze ngenda kujja wano bwonna mubatereko list. Music wabo temukola ki. Kati notunuulira nga kino ekisajja kighosted. Mu kifo ky'okwogera ebintu ebikwatagana ku ggwanga bisuubira nti kyo bwe kigamba mbu kiddidde omukazi mu music wakyajja kutunda. Mwabayimbi mwenna wallahi mbalayirira tewali muntu agenda kutunda music nga bannayuganda tebali free. Mwe ba ghosted, simanya ba David Lutalo, simanya ba ani mwenna bashiba bakenzo tewali bannayuganda bagenda kugula music wammwe bagenda kujja nga tetuli free. Ekyo kyo muyina okukitegeera. Oba okitegeera? Ekyo kyo muyina okukitegeera. So, baganda bange, njagala muwulirize ka audio kano. Kagenda kubeera kawanvu, naye njagala munsharingire video. Simanyi muli ludda waliyo omuntu ali live. Bwe baba waliyo omuntu ali live nkome wano. Nze kasito obuyisa obubaka bwange mukoze ki. Sikolangako video ne kubeerako abantu 3. Nze ntandikira bantu 607 genda waggulu. Okitegeera? So, njagala muwulirize ka video ka audio kano. Kambongere mulakala kamu. Uganda bwe yayoya
okufuna ennyonyi omukulembeze Idi Amin yagula ennyonyi 45 ng'akanyonyi akasinga okubeera akatini kati ka abantu 2 zezaali ez'omulembe emyaka egyo ennyonyi 45 Airbus nga fe tusinga Boeing mu Africa ng'ensi etwepankako mu nnyonyi eri Egypt ne Ethiopia nga Uganda ekwata kyakubiri nga tulina brand new Amin agende zino ennyonyi nti zigende zitwale olunaku olusooka yaziyita mu sesoni ya hijja ti abasaamu bagenda e Makka mugendere bwerere nze ngenda okukulembera hijja abasaamu ne bagenda ku bisaawe nga tebalina pasipoti bwe baatuuka ku kisaawe ne bakubira kaadi ng'eriko ekifaananyi kya Amini wano wansi erinnya lyo Muhammad Mutomba wano ekifaananyi kya Amini Amini agamba gavumenti ya Saudi abo bonna bava Uganda tebalina pasipoti nzija nabo Saudi nega nti you are welcome abantu ne balinnya ennyonyi ne zisomba ku kisaawe Entebbe ne bagwa e Jidda bali Jidda bakatuuka ne wabeerawo njagala obbagamba muwuliriza obulungi kano ka Museveni kano bwe kajja n'obugwagwagwagwa waako bwe kaddawo ne kabavuma ne kagamba mu Amini talina kye yali akoze kano obugwagwa bwako kati akatadde ensi ku bunkenke muwuliriza abasajja mu afa abataaliwo wallahi bwe tuwulira ebigambo bino tuyina tufa njagala muwuliriza ebigambo bino musharinge video simu yavuga bine bisimu ebinene nga bagamba Idi Amin nti waliwo omusajja omu abadde musoga ayambadde kanzu njeru ava Jjinja ne mukazi we ennyonyi zibalese n'abuuza ndi ku kisaawe waliwo ennyonyi kintu waliwo ez'amagye ennyonyi 30 ezo z'amagye helikopita waliwo zino ennwanyi waliwo n'ennyonyi yo ku kisaawe ekikadde eya Idi Amin ebagiyitanga presidential jet n'agandi special jet ya president muteekemu omusogo asigadde asanga e Jidda muwulira Amini yajja Amini oyo yajja n'atwala abantu yagula ennyonyi 305 bwe zajjira ku season nga abasiraamu bagende okukola hijja abasiraamu baatokomoka kyovolanga ku mulembe gwa Amini bahaji baali bangi naye ennyonyi ziba zisimbudde bweziti zigenze va ku buno butaxi bwe mulina buno ennyonyi ziba zisimbudde zigenze bambi waliwo omwami n'omukyala bava Busoga nga bakoze eki ne bakubira Amini essimu nti waliwo abatuuse leeti Amini yakwata presidential jet n'agiwaayo ate nga si kano nga ka taxi ka Museveni muwulirize mmwe ennyonyi n'edduka ng'erimu omusajja oyo yakafwa n'egwa e Jidda n'avaamu ne mukazi we Amini n'abaaniriza n'akulembera emikolo gya hijja kyeyalinga video ekirala Uganda esente za dola neza Uganda nga dola eri ku siringisi 7 7 mugumanyi ogwa sente mukategede nga sente za Uganda olirawo sente za Uganda ku mulembe gwa Amini dola emu yagulanga shiringi 7 kati dola emu egula meka 13 tugenze maaso owuliriza gwe siringisi omuli 10 nga kikola butereevu mu America nga kikola butereevu mu London nga fuzira funyisa sente oba ogende London ogenda za Uganda n'oziteeka wano n'otuuka mu dduuka n'obawa njagala engatteeri n'obawa eza Uganda ne bakuddiza pound balance ebyali wano mbiddemu ekirala Uganda yafunako obuzibu nga boogeredde Amini ebigambo bingi ne bagisa ku sanction neba nga tekyafulumya tekyayingiza Amini n'aga nti mwenna abalimi adde balime emmwanyi nze Idi Amin nze ngendo zigula n'ateekawo coffee marketing board n'agulanga emmwanyi ku ssente ze n'ateekawo n'ebyagi mwazitereka bwe zaamugwako ssente n'agenda e Nairobi n'azimba amayumba aga flat ekyalo Kiramba n'assaamu na Kenya nga bagapangisa nga baweereza ssente okuva e Kenya nga zijja e Uganda nezitambuza eggwanga ekyo bwe kyaggwa obuzibu ne bwagala okujja n'agamba nti mulete abacuba n'abatwala ku NASA n'abagaa nti mumpulitingire dola za Amerika ne batuula wansi ne bakola ebicupuli bya dola
Uganda ne bale sente Uganda neddeyo ku top y'obugagga tuba tuli awo emwanyi zaatunda nga bazavanga Brazil nga Brazil emwanyi zaabwe ne zivaamu ebiwuka ebibeera ebingi mu mwanyi ensi neegoba emwanyi za Brazil Amini naga nti yagala ezango original ojja sebe ku kisaawe n'atwala minzaani ebale mwanyi nga ziyagula ku bannayuganda azitundira Ntebe Germany nereeta ennyonyi namba etwale mwanyi nagali mumujjuze eddagala n'ayita baddokita nimuwandiike ebika by'eddagala ebikola mu malwaliro ne bamuwa lisiti n'agiweereza Germany mu fax bagiyitanga fax telegraph ng'obiteeka mu papula ne bigenda Germany nagandi bire binjagala Germany neweereza ennyonyi nga zijjudde eddagala eryo ne ligenda emulago naga nti mulago okuva leero wa bwereere Katonda wange n'abawe mwanyi n'ateekawo etteeka nti omuntu yenna ayingiza ekintu mu ggwanga tagibwako musolo naye ate akifulumya musolo twafunamu chaos ebiseera ebyo sukaali n'abawa bbula nga talabika Amini n'alagira Brazil n'ensi Vietnam ne batuweereza sukaali n'agandi sukaali gwendeese wa bwereere oyogera amannya go n'abaana boyina mu nnyumba buli mwana kasawo nina abaana 7 busawo 7 watoyina bameka neteeka sukaali mu pipa ogimanyi pipa ezedde ez'amazzi nejjula sukaali tetwagina nga epipa ejjudde sukaali obitegedde twalina ne bateekawo etteeka mu Uganda nga tetukkirizibwa kwambala mivumba naga nti yambala otya olugoye ng'omweru walwambaddemu sokisi n'agoba emivumba mu Uganda n'abagiragira nti mukole engoye empya ne bagulawo nayitiirwa ejjinja ne bagulawo ne factory z'engoye nga twambala brand new n'agoba emivumba tetwayambala ku mivumba mugitandisa gyo lyabalamu ne bwandawo yamubugula kati obuleega obukadde n'obugereega byakatandika gyo lyabalamu nefe ab'ensanvu tetwabirabako ebyo ekirala era mbongere Uganda twalina train ng'erina kirasi 3 uliraawo abavandimwe be bagenda okujja bapinga ebintu bino naye uliraawo ekya train uliraawo ng'obiwakanya ng'owanika omukono so kiri twalinako train ng'eva wano paaka Kasese saidi ya Mbale ng'ebibuga ebirambulwa mu Uganda byali 3 nga train yalina kirasi 3 twalina ekyumba nga kye first class mwabeerangamu ebitanda 3 ne tubeerako ne second class ng'ekyumba kya bitanda 6 kyumba kiramba kirina bitanda 6 ne tubeerako ne third class gye bayitanga kayoola nga ntebe eringawo banga atudde mu basi train eyo ng'etambula ku ssente za nseko n'ogenda e Kasese ng'obuguudo bunyuma mugenda kulambula Kasese copper mine Kasese kye kibuga ekyasooka okubeeramu ne pikipiki ng'abantu bagenda kulaba ku bupikipiki bw'e Kasese zimwanyi zaabala nga pikipiki si nyingi n'obupiki bw'emipiira 3 abaana nga gye bagenda e Kasese okulambula ekibuga ekyokubiri ekyalambulwanga kyali Mbale ekibuga ekyokusatu balambulanga Jjinja nga tugenda mu train twalinako baasi mu Kampala nga buli ruutu baasi zimala eziriko naye nga buli sekendi 3 waliwo baasi esimbula okuva ku kyalo buli sekendi 3 waliwo baasi eyingira ku kyalo zaalinga za bwerere ku baana abato abakulu nga newo batolina ssente ogirinnya bagiyitanga UTC nga za bwerere baani abazirabako baani uyo musajja bwana basajja bazirabako ezo zaaliwo naye nga tezabanga nazo nga ziyimirira mukategedda nga buli sekendi olwo eziyita wano naye nga buli dakiika 3 waliwo baasi ejja waliwo efutika waliwo egenda zaalinga za gavumenti bitegerekese Uganda yalinako capability nga omanyi njagala okubagamba ebintu bino mutegeere lwaki tulina okugoba abagwira bano mu ggwanga ono omusajja Amini yalina musajja mukakwa
Tekitegeeza nti buli muntu omugwira ajja. Waliwo abantu abavandimu abavudde e Rwanda wallahi nga baagala Uganda n'okusinga gwagizaaliddwamu. Wamukitegeera. Ffe tuli eno ebweru twagala ensi zino era nze omuntu ajja n'asobola ne weepanka nti oyagala kujja wallahi nze nsooka. Wamukitegeera. Mwe abavubuka mubagamba ebigambo bino mubiwulire mufune that spirit mugende mulwanyirira ensi yammwe. Muzaaliddwa mu nsi wallahi nga buli kimu kya ssente ate nga ne ssente temuzirina. Mwe abavubuka beŋŋamba. Kati bw'oba ondaba nga oli ludda wa oli mu kibuujumba oli ludda wa wuliriza ebigambo bino so that wanyi tulina okubateekamu ekinabatrigalinga. Tulina okubateekamu obunzaali. Njagala mwekoonere ku buyimoji wano. Abavubuka bali kuno mwekoonere ku buyimoji. Ffe bannange tutuli myaka 5. Tukyalinayo emyaka egiri active 15 years nze okuweza 65 nga ntawakkala. Timukya nakundaba wano. Wamukitegeera. Kati mwe abavubuka muwulirize ebigambo bino. Teyina mpitirivu n'etandika okuyamba eggwanga lya Bungereza nga Bungereza ewanise eyagala buyambi nga Uganda egiyamba. Uganda yasitulako eggwanga lya Dubai. Abadubai baafukabiranga baavu amini n'abayamba n'abajja mu bwavu. Kivuga nga Abadubai baagala Uganda kubanga Uganda yabasitula bweti. Uganda yali nsinga tebanjibwa na wangalirako mu nsi muno nga eri 0% nga teri nsi gibanja. Economy ngeri stable nga tetubanjibwa doluba ate nga Uganda ewola. Era Uganda yasooka yokka mu nsi za Africa okufuna embassy wakati mu Bungereza. Abagenda e Bungereza nagenda yokko. Ulirawo gwali mu Bungereza ne mu America njagala osharinge video eno. Owulirize mu abali mu America ne Bungereza. Muwuliza abantu awo ngenda kujamba nnyonyole. Embassy ya Uganda yaberanga mu kitundu bakita Trafalgar Square. Ku mutima gwa Bungereza tewali akkirizibwa kuzimbawo kizimbe okujjako ekya Uganda ne fulaga kyekyaliwo kyokka bwe kiti nga kiri wakati. Omusajja Amini ono kye yatukola. Omusajja Amini kye kizimbe kye mulaba ekyo kya Uganda House awo banna Uganda we beekalakasiza kya banna Uganda. Simanyi oba zino embwa za kitunda. Ono omusajja njagala okubagamba Germany epangisa bupangisa. Kenya epangisa bupangisa. Rwanda Bungereza awo ewali embassy zaayo epangisa bupangisa. Ne Saudi eyo gye mulaba yinza okubanga epangisa bupangisa. Naye okusajja gwa Amini nga be bamugula banti gwali gusiru. Wallahi omusajja n'agenda n'atugulira Uganda House ne mu America n'agulayo Uganda House. Ebyo byaffe naye zino embuzi zino embwa. Bannange mulabe kye zitusuusizza. Sharing a video. Mutima nga Abangereza kibaluma naye nga fatulina ofulaga y'eggwanga ate nga kyayo nga kituukamu. Mu America twalinamu ekizimbe wakati. Mu America ekizimbe weekiri awo. New York. Mukimanyi. Nga ffe Uganda ebizimbe byaffe tugula cash. Ebere mimi mukadi mu mulembe gwe mubuze gyebiri. Mubitegede? Ekirala Uganda yasooka okuweereza abantu nga Amini asabye banna Uganda bagende Saudi Arabia basome eddiini. Okusoma kw'amaseeka bawano bonna Amini ateeka obudala. Olabye ebyo ebisajja byonna ebyo mulabe egundi ebyo ebisajja bimaseeka ebyo mulaba Museveni byaguze kati. Wallahi byasomera ku ssente za Amini obwerere. Ebyo bimubajje ebyo byonna mulaba. Wallahi byasomera ku ssente za Amini za bwerere. Naye kati wallahi Museveni abitaddemu engalo emabega. N'abigula wallahi ne bikola ki? Ne bitunda ensi yabyo. Zaake nga mufti n'amugamba ntandika okuweereza abantu maze okusaba batukkiriza weereza abantu. Budala zaake bakanika n'abasomesa n'abagandi standard oba tetuusa oba etuukiridde awo mbubakkirize. Amini atukkirizisa university aba ne Uganda niko kubeera nga bayiika ogenda okusomera ba Saudi Arabia. Aba ne bagenda basomera Russia. Aba ne bagenda basomera mu nsi ki ku mulembe gwa Idiani. Akalala kenzijukira yagabako amaduuka mu Kampala
ng'ate omusajja mukakwa naye nga tabuuza nti kuweddira ki ulirawo tewa ku mukakwa dduuka ulirawo wajja nga buzindanga nti gwe ero ndikuwadde nga bw'oyingira mu dduuka buli agabye ne seefu mukyali mu sente nze muzayi baamu edduuka nga mulimu akadde kalamba n'akakwata nga takakwatangako nga n'ebiri mu dduuka obutimba tamanyi babugula mmeka babutunda mmeka nga naye nga lirye n'agaba street n'agimala n'agaba street eddako ng'agaba buki mwali mukirabyeko ekyo Uganda nga tagamba nti oli musiraamu nedda nga buli gwasanga gwawa awo abantu ebafuukira bamafuta mingi ng'emmotoka ebiseera ebyo ku mulembe gwa Amini yalinga egula benzi emitwalo 3 emmotoka esigadde zagulanga 500 naye nga brand new akaveera gookejjirako emmotoka ezaali mu Kampala twalimu inemu ekika kya mayina twalinamu Angaliya twalinamu Volkswagen twalinamu nani twalinamu ne Lweza ayitibwanga Zefa twalinamu ne Benford abamanyi emmotoka twalinamu emmotoka gyendala Peugeot Sojaka n'emmotoka gyendala ani azimanyi Angaliya tujogedde n'emmotoka gyendala yali mu Contina ne Peugeot yalimu naye nga abavuga emmotoka bavuganga brand new ebiseera ebyo nga bw'opaakinga mu Kampala gowennyula tekwalingako tikiti mukategedde ako n'abayindi bonna nga bagenda yaleka abasasudde Amini yaleka ssente empitirivu wano era yaleka reserve ey'amafuta ng'erimu kumpi miliyoni namba petroli ng'ali ku reserve nga waggwanga takola Incase nga tufunye obuzibu gye bujja nga amafuta gaweddewo tujja kukozesa ku reserve oli wangi eki reserve emala omwaka gumu n'emyezi 6 ng'eggwanga buli omwaka okozesa amafuta ga bwereere nga bwe tusala amagezi okufuna amalala ezaali eno Jinja oba okitegedde olunaku Amini yagenda wayita emyezi 6 reserve n'ebanga ekazi n'olwekyo ebyo byonna byaliwo mubitegedde ebyo n'olwekyo yaleka ennyonyi z'amagye helikopita 170 ezo yali alese mu ggwanga kwaliko zimigi ennene kwaliko n'ebirala bingi ennyonyi ezaali zipakinze ku kisaawe ng'agenda zaalinga 47 nga zonna ziriko fulaga ya Uganda Airline nga zonna mpya zonna zaaliwo ku lw'Amini zonna zaggwaawo teri amagye zaalaga kaakati tulina bombadiya ziringa 3 oba 4 ate nga mwawulira nti ezo zonna si za Uganda ng'eggwanga ziriko bannyinizo aba kitegedde ziriko bannyinizo fe tulinako obatte 1% oba kisimanyi bitegerekese eyo neggwanga fe twaliwangayiramu nga mwetuli ekirala eggwanga lino tebatundanga miyembe akatale ka Nakasero katundanga omuyembe nga gufuuse munene okusinga watermelon nga ekikutunza gwabalambuzi gwa njawulo fene yali wa bwereere mu Uganda nga ni atunda fene wa bwereere ebikajjo bya bwereere ovakado wa bwereere buno bunaku na kubeera baavu nnyo okutunda ennyaanya byalinga bya free of ki ate omusajja wano mu Uganda enkoko tebazirundanga mu biyumba baatanga buti enkoko nga zitambula nga buli muntu makaaga alina enkoko 10 oba 3 zibiikira bweru amagi mulonda malonda awo kwa bweru awo wezibiikira njiziryawo ku muti zajjula ziryawo enkoko bakusaireyo 2 baganda bange mwenna njagadde naddala abavubuka abali kuno mwe abeeyita abavubuka mujja wano ne mugamba manyi ffe abavubuka bw'owulira ebigambo nga bino okeera ku makya n'otuula wansi n'ogamba nkoze ntya okukomyawo eggwanga lyaffe bannange eggwanga lyaffe lyo lye mulaba minerals ze tulina ebyobugagga bye tulina
wallahi billahi tallahi within 5 years egwanga lyaffe tuba tulikomezaawo. Ate kati etukituyamba tuyina population. The more you get people, the more you have population, ate especially population yammwe abaana bavubuka. Wallahi enseno tugikomyawo. Wamukitegera. Naye baganda bange muwulirize ebintu nga bino tubibaleetera. Muwulirize ebintu nga bino munyiigeko. Naye muli awo mwena musirise. Ayagala audio eno jangu mu inbox yange njja kukuweereza. Ogitambuze. Muganda wange nkulamusizza. Tereza line yo. Tereza line yo. Yeah. Webale kuweereza ggwanga. Ka audio yako nja kubota kosoko otandikirako jabula mu ebigambo nga 2-3. Ka audio mukuru oyo byayogedde kye tugamba bannayuganda nti Museveni yajjawo ebimeeza, yajjawo civic education ne political education mu masomero, kuba kojjanze nange we twasomanga political education. Yes sir. Political education nga musoma arms za government ziringa 3. Waliwo judiciary, executive eya state ebeerako president ne cabinet ye, ne judiciary, then ne parliament. Naye nga zino okubanga zeetengeredde. Era mu political education yeoyo nga bakusomesa about democracy kyeki. Nga bakusomesa what the government is, omulimu gwa government gweki, era government ekolera baani, era baani ba boss ba government nti be bantu mmwe abasasula emisolo. Era nga mu political education nikojja gwe tusoma ku bibiina by'obufuzi, political parties, nti ensi yonna eri mu demokrasiya ebeera n'ebibiina by'obufuzi nga bikkirizibwa okukola emirimu gyabyo, bikkirizibwa okwetengerera. Ne Museveni ebyo byonna yabijjawo n'olaba nga atuleetedde obusajja nga bw'omukasambidde obubadde bwekwese mu bibiina by'obufuzi nga bugamba nti kati bannabyabufuzi abaliwo bali ku political pandagram wa showbiz. N'omubuuza political parties bazikkiriza okutambula, bannabyabufuzi babakkiriza okutambula nga bawamba n'abaana kuba bambadde uniform zaabwe ez'ebibiina byabwe eby'obufuzi. Kati awo nga nvuddewo nga ngenze ku speech y'omukulu oyo. Speech eyo omukulu byayogedde byonna bwe byali. Kojja omugezi. Yes sir. Suubira Museveni nga yakawamba eggwanga. Wawulirayo ku nnyonyi ya Uganda booing gye twalina ennene eyagwa e Roma. Eyagwa e Roma. Ezo ennyonyi twalina zirugogoma nga ziwera ne 10 mu Uganda Airlines. Ne weebuuze byonna byalagawa. Ebyo byonna Museveni nsanga bisibe n'abayaaye banne abajja bano bamubbi yajja na kaveera n'asalawo asitule buli kimu. Era bannaye mwegendereze nga nnyo obusajja obubeera nga bwali bunaku nnyo. Batugamba mbu ezisinga yaziguza Ethiopian Airlines. Bwe kiri nsuubira Ethiopia Airline ne Kenya Airways. Kati be balina ennyonyi ezo zirugogoma, zibuwing ennene. Kuba kati kye tugamba bannayuganda bino byonna kojja omugezi omukulu oyo byayogedde. Speech eyo nnungi nnyo era nsaba abantu bagisalemu bagisharinge. Buli ajagala bannange naddala mu abaana basobola okusalamu jangu mu inbox yange speech eyo njikuwe. Twalina zi company nga zi Coffee Marketing Board ng'erina ekyuma ebugoloobi ekyamaanyi mu Uganda. Naye ng'oggyeko zi Coffee Marketing Board nga ku byalo ebyesudde ewaffe wali ewaffe Kawempe bw'otambula n'oyita ebwayise n'oyita ku kiri ekigundu waliwo eyo twayita ku growers awo waliwo omusajja wali opposite omusajja oyo yali omuyitale. Omusajja oyo ng'ayina gundi malala baali bamuyitaani omusajja oyo nga growers awo. Naye wallahi nagenda okutuukawo ne baŋŋamba mbu ba Museveni babbawo ne bazimbazimbawo ebintu. Kati bazimbawo factory bino binkola mifaliso byonna biri awo kumpi awo n'ebwayise. Kati nga bw'ovaawo kati ng'okutta oluguudo olwo ate Museveni ne tubeerawo ne zi kampani ez'emmwanyi nga zikyagalanyi. Ne tugenda
nga bw'oweeyongerayo oluguudo olwo otuuka e Kawanda mu trading center nga nawo waliwo ekyuma ky'emmwanyi kati baazimbawo mafuta nga bw'ova e Kawanda n'ogenda e Namalere kati ndi mu Kyaddondo East e Namalere Engineering Division aba engineer gye batrainingiranga nga structure gye zituukiriza waliwo gundi bayita watya abaana gye bagendanga okuyiga ebyobulimi bayitayo wa maama nerabidde waawo komawo gundi waliwo abaana gye bagendanga okuyiga egundi research center y'obulimi bayitayo wa maama Kabanyolo eyo yonna ettaka balibbye balitunze balisazeeko kalibe ettaka ly'e Kawanda ku research Kawanda research center gye mbadde nkugambe eyo Kawanda research center bannange obadde kigundi obadde ki internet terera internet terera internet kamala okumunoonya internet terera bannange twagala okubajjukiza mu abaana abato mu abaana naddala mu abali ku myaka 2 muwulire munyiige mubeeke ekintu kye mukola mumanye nti bannange bwe tudda ku Kyagulanyi tugenda kubaako ekintu kye tukola muwulire ebintu bino bannange munyiigeeko nammwe okitegera muwulire ku bintu bino munyiigeeko bannange muganda wange wamma genda maaso jabula tudde ku kya kidnappings nkuwulira ssebo gundi ebadde ki okay Namalere research gundi bannange ebintu bino we mubiwulira kiki kye mutegeeza kiki kye muwulira ne mugamba bannange enough is enough genda maaso sebo kati tubadde tukyagenda abaana we bagendanga ne bakola ebyobulimi Kabanyolo then ne tuba ne Zibukalasa kaakati nno kankusese bino bya mu 90s byenkugamba mu 90s fenga tusoma ekawempe muzirimu abaana abavanga Makerere abasomanga obusawo bayambalanga ovulo bwabwe obwa white nga bava Makerere walingawo ekkubo straight nga libayise wandege ya paka ku gundi Mulago ku medical school Mulago waliyo ne doctors village ebyo nno bye mulaba nze nabirabako nga buli lwenva enve bwayise ngende mu kibuga olumu nevugangawo nabwevuzaawo ne wallahi ngera buli muntu yenna buli mwana yasoma ku mirembe gyaffe mu 90s ngako ka Museveni kwekali bino ebintu bye tubagamba bannange ka Museveni nga kwekali nga kakwekali nga obeera encouraged okubeera doctor obeera encouraged okubeera engineer obeera nga mu mirembe gya 90s tewali nti bw'omala okusoma mbwate ogende Dubai mbwate ogende fewe twasomeranga wallahi nti tewali nga genda Dubai era mu aba 2000 mwe mutandise ogende Dubai kojja kamba sese n'ekirala fewe tukulidde era nga bw'oyogedde ku mirembe fe twegombanga nnyo ng'omuntu bwe bamutikkira degree oba asomye ya bulimi olumuwa omulimu mu Ministry of Agriculture oba bamupostinze Kawanda research waliwo ennyumba z'abaofiisa n'abadiploma nga balina amayumba gaabwe gye bayita mu layini nga ne bw'aba yasoma engineering agricultural engineering bamupostinze Namalere ennyumba ye ey'obwofiisa weeri ebiseera ebyo nga government zibatwala ne Poland okweyongerayo okukola zi masters ng'ennyumba zibaawo amazzi mwegali ne mu lutalo lwa Museveni luno lwennyini ng'atuzoganya fe abasinga twaddukira mwezi ennyumba z'abaofiisa nkugamba ne Museveni bwe yali alwana eruweero ffe ng'e Kampala tuyina amasannyalaze ne Museveni imagine Museveni lwe yasalako Masaka ng'e Masaka waliyo amasannyalaze ng'omanyi kojja bannayuganda njagala mbajjukize nti Amini yaleka akoze Amini n'abazungu baleka bakoze drainage ye Uganda mu bifo nga Kololo nga busuweji waabwe omuntu tolina kuzimba septic tanka nga waliwo central channel etambuza suweji nga bw'olaba mu nsi mw'oli Island nti gw'okozesa toyi
no flashing naye tomanya gye bigwera tomanya naye kati omulembe guno buli muyaaya afunayo obusente azimbye ka 3 bedroom ataddeko ekikomera alina sima ki septic tank ebintu we binagenda aleete ekimotoka kibisikemu mu mulembe guno gwe tuli mu 21st century. Kakati no kankusese amini drainage yo mu Kampala yali agiplaningidde millioni zaali ezi. Drainage yo mu Kampala eyo. Chovola wakati nga abantu beyo nga atebwe drainage yo mu Kampala omanyi ebintu gye byayikanga. Byatukiranga wali bugolobyo oba. Mu kayanja ka Kabaka eri gye babiyiwanga. Okay. Gye byayikanga ebyo. Naye kati byonna byonna entoba zizi byonna byonna kakati muganda wange yosagala tugendeyo. Ekiwamba bantu n'ekyakabuleta sebo ekyakabuleta mukirabye nti kiri state managed njagala tandikira. Kansokere ku kyakabuleta. Njagala nsomese banna Uganda Joseph Kabuleta yani. Joseph Kabuleta yali munnamawulire akola commentary ku by'omupiira. Yakoleranga mu New Vision. Okay. Nga ebiseera era ye tulinawo abasajja nga bamaka Sali bawo omulamuzi gwe bayita Sali. Okay. Sali something waliwo jja nga gye emirimu gye kubeera ku TV ku analyzinga mupiira nga ali mu New Vision sports editor. Kati banna Uganda what a coincidence. Mumanyi banna mawulire bonna kabe bano basse mu Uganda baali mu mawulire ne bava mu monitor ne batandikawo observer but semu Uganda okufuna ku sente yamala mu New Vision. Akonvincing atya nti apangisa offices z'ekibiina kye ebugoloobi ani amufandinga kojja omanyi rent w'ebugoloobi okupangisa kizimbe Kulufuli Avenue nti olina offices. Do you know how much the rent is in Bugolobi? Abantu bano bonna abali kuno. Kati banna Uganda njagala muyige ava mu New Vision n'atandika okubeera motivational speaker. Wuyo ali n'afuuka pastor ndowooza mwalabako ekifaananyi ng'akomba engatto z'oyo omufere pastor Elvis Mbonyi. Temwakiraba ekifaananyi? Yaliko ne pastor. Iyi pastor munne w'oli Mbonyi Prophet Mbonyi omumanyi. Okay. Okay. Onatambula ne Range Rover, convoy ya Range Rover. Okay. Kati Kabuleta is part of that kakiliki akambonya akaba yaya abavandi mu abafere oyo omuvubuka oyo Pastor Mbonye yali omwavu. Nenga kati akulaga atambula ne convoy ya Range Rover nga 5 abantu bamukomba ebigere era n'Ombonyi wali Mbonyi lwe yali aveebweru. Kabuleta yamulinda ku kisaawe n'akomba engatto ze n'akiisinga engatto ze. Kati mungamba mutya nti Kabuleta ngamba wadde history oyo nti ali twagala bigambo bye byayogera birungi tukikkiriza naye njagala tujjukize banna Uganda nti Museveni yali yazimbawo opposition ey'okukyamuukiriza Bakatumba oye n'abantu abalala be tulina ngezo saga ze mwawulirako nti abantu baali banywa amafuta ewakayihula. Temukiwulirangako mulowooza ezo are just allegation era buli muntu gwe baali bataddeko olukongolo nti yanywanga amafuta ewakayihula. Njagala mbatunuulire mu parliament ey'omulembe guno abasinga nga baali mu DP block mwebuuze mulabawo kye boogera ku bigenda mu maaso. Tulina n'abeeyita bakyamaani bakukasi za Buganda naye ng'abaana babawamba mu Buganda. Naye n'olaba MP agamba yakulira akabondo ka Buganda. Muwanga Kivumbi Sala Aisha Kabanda omusajja abyogerako Lutamaguzi byabyogerako yekka. Talina kyayogera. Tulina ababaka ng'abasinga bonna ba mu Buganda. Naye nga bawambye abaana b'omu Buganda ng'amannya gonna ge bawamba baana Baganda. Kati kino sina kya tribalism. Kino twogera alaali. Abantu be bawamba amannya 99.9% b'amannya ki ba region ki.
kakati olowooza gundi nga bwe nsuze wano intention yaabwe bano okutuleeta okumbuba wambe kabuleta ate ne batamuwamba mu ngeri gye bawambamu abaana baffe. What is their objective? What is their aim? Objective eriwo kati njagala okibasomesa bannayuganda era nga post ya president wagirabye. Yeah, nagirabye bulungi nnyo nti baagala creatingawo gye kijja okukoma abaffe be bajja okusikayo kati ono bamuwamba leeta ye bajja muta naye njagala okubulira singa abducting omukulembeze yenno leader era wano ndi wano nga mpapa security alert akina Mpuuga Muwanga Kivumbi baani Museveni may sacrifice you naye nga akosezza kabuleta nga akatego ye kabuleta n'amuta naye mmwe bwe mulumayo ne babakwata temugenda kuvaayo. Embadde neerabidde ku kintu kya kabuleta. Ojjukira ono vice chancellor we omuvandimwe mukwano gwa Gashumbo wa Victoria University Muganga. Vice chancellor bwe bamwabudactinga naye nga omuntu gwe babudactinga already alina omukuumi wa state naye ate ne bakulaga bamwabudactinze. Njagala mbuuze bannayuganda oyo vice chancellor wa Victoria University ya Janet ali ku project kikati si akulira institution mweno kino ki project ekyaba entalahamwe ekyamuhoze project nga Gashumba mpulira yeye media strategist kali kanne kamuganga ku ka vice chancellor ako kamuganga keba abducting era olumu era ko ne bakatwala bulungi ne bakambaza abantu ne bagamba free muganga free vice chancellor ko kali yabudu kalina kati n'abakuumi kali ku muhozi project kati gye kiggwera kabuleta mugiyinza omulaba nga aggweredde mu muhozi project naye nga kano bakakoze for international scene wabeeyo ebyennyanja ebinene ebiri ku mulamu ebiri eno ku saidi yaffe eby'abantu bye bayinza okumira kubanga system ye Uganda bwe mugiraba temugenda kubuuza era tubadde twogera ku oyo omwami speech gy'oplayinze Museveni abateereddewo media nti Ugandans now are used to majoring in minors bawuliriza baani bawuliriza program enamba ku bintu ebigenda mu maaso nalabye Baba TV leero ng'egamba ereeta spokesperson wa Muhoozi project. What is Muhoozi project to Uganda? Kyongera ki ku bannayuganda ne bamuwa airplay kana akasajja kano kanuka gwanoko kasenyondo kagashumba oba ke kasenyondo sika kwano kange kali n'olaba Baba TV tesobola natubulira state abasoga gye balimu abasoga obwavu envunza zibaluma wallahi n'ogatunulira agasajja ago n'otunulira bano abavubuka abafu ennyo bamuyanga lutaya abasoga nadde wali naye n'agamba noise makers like no nenga naye onoonya mugaati wa Balamu kuba ali ku Kati TV ka Balamu ali wali asesema kati ya generation yeno nti Museveni atukoze bubi yajja nakaveera n'obuyaye bwanne ne buli kimu akyonoonye nti things abantu babawamba era oyogedde ku kyabayimbi n'olabanga abantu bawambibwa naye n'olabanga ebivulu bijjudde nga life is normal. But that's what the media is doing. The media has been gagged up okulaga nti buli kimu kiri bulungi era Uganda yo jukira Muhoozi bwe yali akola birthday ye yasooka speech ye yawe yakapapula nga akakutte nga kamulemye n'okusoma nga kagama ali wali yagamba ye kyalaba alina okuteerawo abavubuka endongo n'emipiira era bakituukiriza bulungi endongo mwe mulowooza ebyo ebivulwani abisponsoringa ebyekkololo mulowooza ekivulu kya Levikson ekyekkololo bw'oba tokolera state wuyo munne wa Bujingo owulira ekya Incase nabino ebivulu byonna bye mulaba mujja kuba muli awo nga ne Shiba mpulira naye alinayo ekikye muba muli awo Juliana alinayo ekye mu Sheraton mu gundi mulo nsi ki ekula ng'eri mu bwavu economy ekola bubi naye nga buli weekend waliyo ebivulu eby'amaanyi nga bisatu naye abantu ne bajjula wallahi neno gye tuli tebiriiyo naye nga Museveni kyagezaako okugira ekifaananyi mu bantu nti ebyobufuzi byaggwa dda life is back to normal
nene ebyobufuzi byaggwa neba wamba kakati muganda mukumaliriza wano njagala omuna Uganda ali Uganda omuwe kubanga gwe emyaka olabye omuteekemu just dakika nga ntonotono muwemu ku confidence kubanga abaana abamu bagamba naye kojja ffe tugivinze up embeera mbi bannange tukojjaawo batwerwaneko abaana abo bawe ku message kati era ye message eyo ebadde enkulu ennyo kuba ndaba kyekibulawo n'abantu baffe abali ku mutimbagano era kojja nkwebaza okukola programu eno njagala ŋŋambe bannayuganda nti tulabye emirembe engalo nabuno obusajja obufutufutu baddeko temumanyi ntalo ze bwalwana era nga Kagashumba bwe kabagamba nti bo empologoma zaalya bajjajjaabwe nga babagoba e Rwanda ne bayita ekisolo yonna ewali abafumbira bannaabwe bwe boogera olulimi olumu ne babagoba ne bayita mu Ankole ne babagoba ensolo ne zirya bajjajjaabwe mu Game Park. Kyenjagala obbagamba ekintu kyonna ekirungi kibaamu luno olutalo era nga bw'oyogedde tuli mu lutalo bannayuganda tebakyerabira tuli mu lutalo tetuli mu bivulu era omuntu yenna ali wano ku komenti ng'agamba bannange ate mwogera bwogezi abagezezzaako okwogera katwogere nammwe abasobola okunyiiga musseewo embeera munyiige mugisseewo kwanze ne kojja nze nja kwewaako example nze naawe ffe tukola mutima kuba twagala ensi yaffe sinti omwana wange abuliddwa school fees sinti omwana wange abuliddwa eddagala ensi gye ndimu eri democratic buli ne prime minister ne bwe bamukyusa nyinza n'obutabitegeera wallahi nyinza n'obutabitegeera ne mpulira bulizi prime kale katonda kale awo wetugenda okukola wetugenda okubeera nga tuwindinga up baganda bange mwenna mwebazizza nnyo mwenna babadde ku programu eno mbwebazizza na niyenzize ddala mu abaana abato okubagamba muganda wange akomyewo kawindinge up kawindinge up esebo kamalize nja kusaba oba kinaasoboka mumiransanafu bw'aba waali naye ajja abeeka obugambo bwa zamba Uganda amaanyi kati kyembadde maliriza nakyo ndi wano nga ŋŋamba bannayuganda naddala ba foot soldiers kati eno message njiwa ba foot soldiers nti foot soldier yenna bw'olabanga embeera ekuyinise ng'obusajja bwagala kulya bwe kiba kolamuka recess genda mu underground oba okumala weeks nga 3 naye tetubasaba temudduka mu nsi yammwe luno olutalo tuli mu lutalo teri kijja kuba kyangu bati mwebeereremu luno olutalo si lwa kusika binyomo kubanga nabadde ndi awo nenfuna intero Museveni yakoze ebintu bingi n'olaba nti omwana oli gwe baakuba amasasi mu kamwa w'ennakifuma ali mu refugee camp e Nairobi owulira Museveni watuusizza generation yenna okubanga bawasa bazaala abaana abawamba abasiba abamu kati abaddusa mu nsi yaabwe time gye balina okupulaninga obulamu bawe emisolo bazaale Uganda ekule kuba ye Museveni akagendererwake kakulipressinga population ye Uganda naye ndi wano okugamba Museveni n'obusajja bwe nti bannayuganda bangi era nze ndi wano nga ngamba bannayuganda teri revolution eno revolution gye tulimu ya kikabbulu eringa aba South Africa bwe balwana apartheid kojja omanya aba South Africa be basibe South Africa nga Mandela alwanyisa apartheid nkugambye nze naliyo nga Mandela yakabeerayo emyaka 3 gyokka nenyingirayo obufuzi bwa Mandela nabwe experience ngako zino abduction eziriwo they cannot even equate to 0.2% kuba South Africa abao sibibwa mu time eyo nga balwanyisa obusajja obukabbulu so ndi wano nga mbagamba nti tuli mu lutalo wadde abantu bajja kujja wano bagambe mbwe enseegula mirambo nga temuli gugwo naye tuli mu lutalo bannange tubeere bagumu kuba bwe muba mu lutalo na buno obusajja obutufubaddeko bwajja wano e Uganda ne bulwana ne buwamba ensi ne buddayo ne mukasiika abo akaliraanye ne bugenda nayo ne bukolayo ensasagge ne butema abantu amajambi era nabo ne bukeefuga temukirowooza nti bwalya binyomo tulina okunyiiga musomese abaana bammwe abantu munyiige mumanye tuli mu lutalo kale sebo tuyanza abnormal situations call for abnormal measures
nyemba zaamu amaanyi luno lutalo tugenda duwangula Museveni talina makomera gagenda kusibamu bantu bonna mu Uganda kino kyaliko kutiisatiisa nakana akalala ka security alert nga nkalekawo tumanyi Museveni otaddewo buno obuyeekera mu Uganda olina ebinyonyi nga bibiri byoyagala okuba kano kankatirize kojja ensonga enkulu Museveni gyayagala ngaera bwogambye twamutayiza mu international media mu international community akoze ebikolobero abazungu satellite ziri ku munaala ziraba abazungu Abamerika bakimanyi Uganda teri buyeekera Museveni yabutaddewo uyo bamugobye already M23 bagigobye and abazungu balina intero FBI NASA satellite ziraba ekigenda mu maaso obusajja bwa Museveni bonna bye bukola ndi wanonga ngamba banna Uganda satellite zibulaba teri gwe bagenda kusaako misango nti yataddewo obuyeekera Museveni yennyini yemuyeekera naye ng'ekirala kyayagala okukolera mu kintu kino ekyobuyeekera nga bwe mwalaba ne COVID ne Ebola ndi wano nga ngamba saagala kwogera linnya olaba bwe bagenda balumba zi poliisi ne bakuba amasasi kati kojja singa balumba omuntu ow'ekitiibwa mu ggwanga ne bamukuba amasasi olowooza explanation ebaki ndi wano abawuliza nkibabuuze nti ekyo temukyera muganda wange ntweyanzizza kubanga nange njagala kuwindinga up nange kenjagala okumaliriza nako kano njagala mukasalemu kenjagala okumaliriza nako kano njagala mukasalemu Museveni, we are watching you. Museveni, we are watching you. All what you are trying to stage, you are trying to show to the international community that Uganda there is insecurity in Uganda. So that you can justify your point to the international community. Naye tukulaba oyagala kukwata Kyagulanyi Robert Sentamu. That is your main objective. Naye Museveni njagala okukukakasa nti Kyagulanyi kati bw'omukwata tulaba yonna gye wali omuteeka. Yonna gye wali omuteeka kati Kyagulanyi yafuuka enjovu. Oyina buveera toyina wantu osobola kuteeka Kyagulanyi. Osubira nti bw'ogenda okukwata Kyagulanyi because otugezezzaako otutriggering ojja otukube nga bwe wali okola mu January mu November. Kwa mukitegeera naye kati this time gezaako okwate Kyagulanyi muhoozi nkulayirira gezaako mukwate Kyagulanyi mugenda kutegeera lwaki embwa tezza bwenkulumwe. Kankadde mu Luzungu so simanyi obanka bagambe mu Luswahili obanka bagambe mu lulimi ne kanka bagambe mu Luzungu. Your aim and objective of all these insecurities that are going around the country, you are intending to arrest the people's president, who is Kyagulanyi Robert Sentamu. But as I've explained to you in my Luganda language, that Kyagulanyi is like an elephant. You don't have a jail. You have got plastic bags all around the country. You cannot keep Kyagulanyi. But try Muhoozi. Try Tumwine. Tumukunde. Try and arrest Kyagulanyi and pin him that he is the one behind all these insecurities. You are going to see why you guys were chased away out of Rwanda. Asisobola kwogera lunya Rwanda. Oba mukitegera. You are going to see why you guys were chased out of Rwanda. Ekyo mugenda kukiyiga, ekyo mugenda kukitegeera. Naye I want to promise you guys, ntife when we are fighting you, we know why we are fighting you. We don't just fight you because we get money tomorrow or we get beer and or we get something and we go home and we relax. No. At Museveni, what I want to warn you
is you are just seeing the people of Uganda. You've never seen the people inside your NRM who want change. You've never seen them. But you are going to see them because you are soon retiring. You are soon putting up your bags. But we know Museveni togenda ku retiringa because you fear to be prosecuted. Naye try and arrest. Akasembayo kano njagala kagamba mu abakolera Museveni. The likes of Mayega, the likes of Bani Bagashumba, mwe na mwena abakolera Museveni. Njagala okubagamba nti mwe mwetaddeko ekizibu. Mwetaddeko ekizibu. Mwe na mwena abakolera Bamayega. Mwe na mwena abakolera Bamayega bani mwetaddeko ekizibu. Gashumba Shira omuletedde obuzibu. Shira mukazi wattu, she is very innocent. Kano mukasi musaliremu Gashumba mukamuweereze. Gashumba nkulaba ku Twitter oli eyo ogamba omufere. Naye ate Gashumba okimanyi nti nze ate nkumanyi kiwanvu. Nkulinako ne ku recording. Ng'oli involved mu data business. Okitegera Gashumba. So mbadde nkusaba. Shira muwala wange Shira omanyi gwe nkuyita muwala wange. Wandibadde ogamba taatawo. Oba Shira wandibadde weetegula. Shira bo wandibadde weetegula ne bojja Bungereza ne bojja mu America n'ogamba taatawo ebintu byali involved in gwe tobyagala. Naye Shira abantu bajja kusanga naawe yo bakoleki. So bibadde ebigambo byange musule bulungi mwenna. Ayagala kagundi akakamini ke napuleyinze jangu mu inbox yange. Assalamu alaikum wa rahmatullah.